Honorable Joel Ssenyonyi yakulembeddemu babaka banne ab'oludda oluvuganya gavumenti ne bagenda eruzira okulambula abasibe. Naye nkusaba owulirize bulungi nnyo ebigambo bino ebyayogeddwa Honorable Nsamba Owekasanda. Honorable yagambibwa ati ndi abaana bangi abali mu makomera. Ekisooka ekkomera lyazimbibwa nga lirina okubeeramu abantu 1,200 mulimu emitwalo 600 n'okusoba. Ekyo kimu. Nagamba ekyokubiri, abaana bangi abali mu makomera betutamanyi nga tetubalabanga nako. Nagamba ffe tumanyiko bano abali famous ababeeranga kumpi nnyo n'omukulembeze ababeeranga ennyo ku kitebe. Nagamba ne waliwo tulabanga kuona mu kamera naye nga bali mu komera emyaka egi nga baba sibala okwagira Bobi Wine naye nga tetubalabanga nako. Nagamba bwe bali bangi. Mujjukire bulungi nti baganda baffe abaafuluma mu komera muli Basanya ne ba Olivia Otala n'abalala bajjibwayo nga bakozeseddwa endagwano nga babafoosiza okukkiriza emisango gye batazza nga ye solution yokka gye bayinza okufuluma mu komera gavumenti nesigala nga yejjeeredde nti yabasibira bwereere. Ekintu ekyo kyakyalenginga nnyo gavumenti. Abaana bonna beeyina mu makomera nga bagamba tulirwedde okuwoza ne gavumenti singa ereeta obujulizi obulaga nti emisango gyetuvunana twagizza. Wallahi nga gavumenti erina bujulizi. Just enyuma bunyumya mboozi mwayo kya polisi mwata abasirikale simanyi mwayine emmundu byonna nga bagamba yesu byogera we evidence eriwa nga government ena evidence ekyo kyaji challenginga obo kitegeera kati Ashaba Nsamba yagambye nti ekikolebwa olwaleero currently ekikolebwa kubana abasembeyo okuwamba ennaku zino bwe bakuwamba ne bakutwala bakutulugunya mpaka ku kisembayo ne bakubuuza plani za Kyagulanyi ne bakubuuza lwaki wagira Kyagulanyi ne bakubuuza sente meka Kyagulanyi za kusasula okumuwagira nga byonna tulina ansa yabyo kubanga tebiriyo oba kitegeera ne bamala ne bagamba oli muyeekera. Ashaba Nsamba yagambye nti waliwo erinnya ly'ekibiina ky'abayiga kye bayogedde nga ye taliwulyanganako mu Uganda n'agamba simanyi babayita simanyi front force simanyi biki ali awo kinyala kyogedde n'agamba bakusibako ekibiina ekyo nti oli muyeekera n'obyegaana kubanga nga tebalina bujulizi. Ne kati obutaddamu kukola nsobi eri yabasibe kubuuzanga gavumenti bujulizi ku bye bavunaana bakola bwe bati ennaku zino bamala okuteeka mu safe house bagenda mu kitundu baabagadde ne basimawo ekinnya ne bakwata emmundu ne bazizinga mu biveera ne baziziikamu ekyo ekinnya ne bagenda ne babajja mu safe house nga babasibyeko obukookolo ku maaso ne babatwala nga ne gye babatwala temumanyiyo ne babatuusa mu kitundu we babatutte nga temumanyi nawo ne babajjako obukookolo ku maaso ne bakwata kamera ne bazibatunuzaamu ne babagamba musimaawo n'osima nga tomanyi by'osima ng'olwedde w'osima wasimiddwa dda ne waziikibwayo by'otamanyi wabula baga nti kola ki sima n'osima nga bakwata ku kamera n'otuuka ku kiveera ne bagamba kijjeeyo n'okijjayo ne bagamba kisumulule n'okisumula nga mulimu emmundu baga nti obaddeyo wakala ki toli muyeekera ezo si z'emmundu ze mukozesa kaddamu weewakane. Kitegeeza nti vidiyo eyo gye bakwata n'ebifaananyi bakubye ng'osima ne babitwala nga evidence ne bagamba ono muyeekera yatututte ne gye babadde bakwekanga emmundu era wuuyo ne vidiyo yiyo ng'ali mu kusima emmundu mu ttaka gye yagikweka twagimusuuziza ino tugireese naye nga yaabwe nti okwo kubagenda okusinziira okutwala mu kkooti y'amagye bakuwozese ng'oleza mu kkooti y'amagye nga balina evidence eraga nti bakukwata n'emmundu ekitakkirizibwa mu mateeka. Yensonga lwaki olaba nti at least omusa ekya kkooti enkulu okusazaamu abantu babulijjo okuwoleza mu kkooti y'amagye kyasasuliddwa obuwumbi obusoba mu 50 abaka parenti bakkirize kisazibwemu batandike bakkirize kkooti y'amagye okuwozesa abantu ba bulijjo. Ng'ekyo kubagendanga okwesigamako obujulizi obwa vidiyo gye bakutte n'ebifaananyi bakubye ng'osima mu ttaka gy'emmundu bagende nti ono muyeekera ne vidiyo ziizino ne gye yali yaziika emmundu ku kyalo w'ekiti gye yatututteyo n'agiziikula mu ttaka bakuteeke mu kkooti y'amagye bakusibe nga bwe baagala nga balina obujulizi bo bwe beekuliyeetingira nga tukyalina wenza baga nti muleete obujulizi obukakasa nti nyina emmundu nga vidiyo bagirina. Mutegeddewo abantu awo mubeere baze okufu
awo tulaga oba awo government y'omuyekera Nakyemali awo tugituusizza nti yetandise okwekuliyetingira obujulizi guno geno sa mukoti ndi baleeta obujulizi nga video eri yennyini gye baleeta twina bujja saba obujulizi ngolede bakwata video ng'olaba ne bamali bagamba bulijjo wakana nti oli muyekera emmundu yiyo sewo gye badde okozesa mu buyekera naye nga bakututtewo obutwazi ne bagamba sima nga n'ebyosima tobimanyi nga ne gy'oli mu kuzikula tolina kyomanyi musajja wattu awo bwe tubatuusizza ekyo nno tekiraga nti tuli banafu kiraga nti tuli b'amaanyi tekiraga nti bo b'amaanyi kiraga nti banafuye nnyo at that extent. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda, Honorable Joel Ssenyonyi yakulembeddemu babaka banne ab'oludda oluvuganya gavumenti ne bagenda eruzira okulambula abasibe. Naye nkusaba owulirize bulungi nnyo ebigambo bino ebyayogeddwa Honorable Nsamba Owekasanda. Honorable yagambye bw'ati nti abaana bangi abali mu makomera. Ekisooka ekkomera lyazimbibwa nga lirina okubeeramu abantu 1,200 mulimu emitwalo 600 n'okusoba. Ekyo kimu. Nagamba ekyokubiri abaana bangi abali mu makomera betutamanyi nga tetubalabanga nako. Nagamba ffe tumanyiko bano abali famous abaabeeranga kumpi nnyo n'omukulembeze abaabeeranga ennyo ku kitebe. Nagamba ne waliwo etulabanga kuona mu kamera naye nga bali mu komera emyaka egi nga baba basibala bakwagira Bobi Wine naye nga tetubalabanga nako. Nagamba abo gye bali bangi. Mujjukire bulungi nti baganda baffe abaafuluma mu kkomera omuli Basanya ne ba Olivia Otala n'abalala bajjibwayo nga bakozeseddwa endagaano nga babafoosiza okukkiriza emisango gye batazza nga ye solution yokka gye bayinza okufulumamu mu kkomera gavumenti nesigala nga yejjeeredde nti yabasibira bwereere. Ekintu ekyo kyakyalenginga nnyo gavumenti abaana bonna beerina mu makomera nga bagamba tulirwedde okuwoza ne gavumenti singa ereeta obujulizi obulaga nti emisango gyetuvunana twagizza. Wallahi nga gavumenti erina bujulizi ejjasa enyuma bunyumya mboozi mwayo kya poliisi mwatta abasirikale simanyi mwayina emmundu byonna nga bagamba yesu byogera we evidence eriwa nga gavumenti erina evidence ekyo kyagichallenginga oba kitegeera kati Asaba Nsamba yagambye nti ekikolebwa olwaleero currently ekikolebwa ku baana abasembyeyo okuwamba ennaku zino bwe bakuwamba ne bakutwala bakutulugunya mpaka ku kisembayo ne bakubuuza plani za Kyagulanyi ne bakubuuza lwaki owagira Kyagulanyi ne bakubuuza ssente meka Kyagulanyi za kusasula okumuwagira nga byonna tulina ansa yabyo kubanga tebiriiyo oba okitegeera ne bamala ne bagamba oli muyeekera. Asaba Nsamba yagambye nti waliwo erinnya ly'ekibiina ky'abayekera kye bayogedde nga ye taliwulyanganako mu Uganda n'agamba simanyi babayita simanyi front force simanyi biki ali awo ekinyala kyogedde n'agamba bakusibako ekibiina ekyo nti oli muyeekera n'obyegaana kubanga nga tebalina bujulizi naye kati obutaddamu kukola nsobi eri yabasibe kubuuzanga gavumenti bujulizi ku bye bavunaana bakola bwe bati ennaku zino bamala okuteeka mu safe house bagenda mu kitundu bwe baba baagadde ne basimawo ekinnya ne bakwata emmundu ne bazizinga mu biveera ne baziziikamu ekyo ekinnya ne bagenda ne babajja mu safe house nga babasibyeko obukookolo ku maaso ne babatwala nga ne gye babatwala temumanyiiyo ne babatuusa mu kitundu bwe babatutte nga temumanyi nawo ne babajjako obukookolo ku maaso ne bakwata kamera ne bazibatunuzaamu ne babagamba musimaawo n'osima nga tomanyi by'osima ng'olwedde w'osima wasimiddwa dda ne waziikibwayo by'otamanyi wabula baga nti kola ki sima n'osima nga bakwata ku kamera n'otuuka ku kiveera ne bagamba kijjeeyo n'okijjeeyo ne bagamba kisumulwe n'okisumula nga mulimu emmundu baga nti obaddeyo wakala ki toli muyeekera ezo si z'emmundu ze mukozesa kaddamu weewakane. Kitegeeza nti vidiyo eyo gye bakwata n'ebifaananyi bakubye ng'osima ne babitwala nga evidence ne bagamba ono muyeekera yatututte ne gye babadde bakwekanga emmundu era wuuyo ne vidiyo yiyo ng'ali mu kusima emmundu mu ttaka gye yagikweka twagimusuuziza ino tugireese naye nga yaabwe nti okwo kubagenda okusinziira okutwala mu kkooti y'amagye bakuwozese ng'oleza mu kkooti y'amagye nga balina evidence eraga nti bakukwata n'emmundu ekitakkirizibwa mu mateeka. Yensonga lwaki olaba nti at least ekya kkooti enkulu okusazaamu
abantu babulijjo okuweza mu kkooti y'amagye kyasasuliddwa obuwumbi obusoba mu 50 abaka parliament bakkirize kisazibwemu batandike bakkirize kkooti y'amagye okuwozesa abantu ba bulijjo ngekyo kubagenda ng'okwesigamako obujulizi obwa video gye bakutte n'ebifaananyi bye bakubye ng'osima mu ttakano gy'emmundu nabye nti ono muyeekera ne video ziizino ne gye yali yaziika emmundu ku kyalo w'ekiti yatututteyo n'agiziikula mu ttaka bakuteeke mu kkooti y'amagye bakusibe nga bwe baagala nga balina obujulizi bo bwe beekuliyeetingira nga tukyalina wenza baga nti muleete obujulizi obukakasa nti nyina emmundu nga video bagiina